TV ebya Kapeesa byogedde okutabuka mbiina maaso omulambo gwe byonna mbiina nina kusaba subscribing atompere video no like bagita TV kyoza ne beki afiiddwa jjajjaawe nabyo mbiina mugaali nina kusaba subscribing atompere video no like ntandise no princess komutale watololo munna ajukiro nabadde aludde ebbanga ngagezaako ku bifaananyi nga biteeka ku social media platforms eziwerako ngalaga nti ayuto munna amazina azaala kyaddaaki amazina azaala era ng'onazadde mwana mulenzi munna era nga nakusoboleza comment nga tumuyozayoza princess komutale ndowooza omulengera awo ne ka baby ke mwana ebadde sanyu gyerere nnyo nga afunye omwana we obw'obulenzi omwana waabwe asookedde ddala nno omwana waabwe asookedde n'omwami we era nga sanyu gyerere baadde bamwesungadde omwana ono bannange ng'omukyalo ono buli ssaawa abeera ku lubuto ng'aluweeweeta buli ssaawa ng'abeerayo ku bifaananyi ng'abiteeka ku social media sites eziwerako buli ssaawa ng'aba bannange ng'essanyu libaliko n'omwami we bambi nga ssanyu ly'amaanyi naye nga Katonda abayambi era omukazi azadde bulungi nnyo omanyi Katonda waali tewali kirema Katonda waali tewali kirema era ndowooza essanyu lyengera n'omwami we libadde ssanyu ly'ebyukalyuka omubejja ono ng'amaze okufuna omwana we era ng'amuzadde bulungi abasawo bategeeza nti azadde bulungi talinaako akosebwa wadde n'awamu era n'omwana alikkirira kugamba kya ssanyu kyokka ssanyu lyokka liri wakati waabwe n'omwami we kosa ne famire yaabwe yonna ey'obwakabaka bwa Tooro bambi ssanyu gyere lyokka liri ku seri omusubscribing ate mumpeere video no kalike bagita TV bwatyo princess komutale owa Tooro bwazadde omwana omulenzi naye nga babadde beesungasunga dde akaana kano babadde beekuba ebifaananyi abiteeka ku social media platforms zaabwe eziwerako okuli Facebook, Twitter nga bimanyi okutraininga ku sites eziwerako ez'amawulire nga biraga nti omukazi yabadde ayubuto wabula nga tannaba kuzaala naye ng'omwana babadde bamulindirira nga bamulindirira nti agenda kuba muzaala kuba olubuto lubadde lukulu nnyo naye nga abadde yeesungasungadde omwana we w'anaamuzaalira ssanyu lyokka lyabadde alinda lyokka essaawa zino lyalina essaawa eno nina kusaba subscribing ate mpeere video no kalike bagita TV mbatumideko yonna gye musinziza kubanga munfollowinga abasinziza mu ggwanga lya Canada mu ggwanga lya Australia mu ggwanga lya USA mbaagala bya nsuso mu ggwanga lya Abu Dhabi mu ggwanga lya Saudi Arabia mbaagala bya nsuso Precious Remi ne Ahmed Yobo abakyekoze jjukira Aromatic ena firimu yawo gyegenda opremiyaringa olunaku olwaliro bagita Climax egenda kubeera mu ngeri nga ya Best Friends olunaku olwaliro episode 1 egenda kuba eteekebwa era gwena beera bulindala ku YouTube episode 1 egenda kuba eteekebwayo olunaku olwaliro eya Climax era nga kirina kuba kyakabi nnyo kirina kuba kya tabu nnyo kirina kuba kya mutananyi kirina kuba so massive nnyo episode 1 eya Climax era nga Luuno Ahmed ne Precious Remi bebamu ku abo bagenda okubanga bafeaturinga mu kaseeri ako Aromatic naye nga nina okusaba otandike episode 1 kuba ojja kanyumirwa nnyo ng'otandise episode 1 kagenda kubanga Best Friends ate kano tekamanyi na Best Friends nnyo kuba bakayita Climax kitegeeza ekintu ekikuteeka ku bunkenke ekintu ekikunyumira ekintu buli ssaawa ng'obeera weetaaga okirabe ye Climax kisanyusa nnyo ekintu ekijja okukusanyusa kati Climax ebyo byonna birindirire ojja kuba buli ssaawa weetaaga omulabe episode ne webeera nga yakaggwa ngoba bayita gulabirayo episode endala essaawa eyo bakayita Climax kaseeri ka Aromatic akapya kagenda kubanga Best Friends ate kano kagenda kusingako ne Best Friends n'olwensonga mubeere bulindala mwenna abawagizi ba Aromatic olunaku olwaliro tugenda kuba tufuna Climax episode 1 ku YouTube ogenda kuba ogifuna episode 1 egenda kuba eteekebwayo ku YouTube n'olwensonga mubeere bulindala musubscribing ate mumpeere video no kalike bagita TV jimba ne updates ezina value buli kale busankuwa updates ezijja okugasa naye nga Climax bwato temumusuka lwaliro episode 1 egenda kuba eteekebwayo ku YouTube muzanyo gwa Aromatic omupya oba seri yaabwe empya ya Aromatic Entertainment emina kugimisinga Rape mwali Prince Nampijja mwali osanye ne Luuno Ahmed mwali Kadama gwe bayita Annie Vanike naye mwali n'abala bangi nnyo ojja kuba basangamu kyonka kiri kimu kyokka kubeera bulindawo oleme kumisinga episode 1 yaleero ekiro episode 1 eya Climax ogenda kuba ogifuna olwaleero ku YouTube jjukira kuni wa Bungereza owokubiri yafudde
era nga abantu bangi bavudde nga bakungubagira omukyalo ono. Susan Becky y'omu ku abakungubagidde omukyalo era agenze ku mukutu gwa Facebook n'ateekayo ng'agamba nti afiiriddwa jjajjaawe ow'amaanyi nnyo era ng'ategeeza nti ono jjajjaawe yabadde amuleetera okulabika ng'agenda mu UK yabadde amuleetera okulabika ng'agenda mu ggwanga lya UK ogendayoko kubanga abadde jjajjaawe. Kugamba Susan Becky engeri eyo bannayuganda bamutabukidde ne bagamba nti jjajjaawo waawa bangi bamwataakiza nga bagamba Susan Becky ayagala nnyo okwessaawo. Jjukira n'ebbanga eriise era aliwo omuzannyi wa firimu eyafa Susan Becky n'avaayo ng'alaga nga amumanyi ennyo era bannayuganda basinga bamwataakinga kati era azzeemu n'avaayo ku Queen wa Bungereza naye nga bambi kitalo nnyo kya Queen wa Bungereza Mukama Katonda amuwummuza emirembe naye nga bw'atyo yafudde. Owookubiri yafiidde ku myaka 46. Ebya Kapeesa byo bikyatabuka. Kapeesa bikyatabuka. Essaawa eno bannayuganda basinga bonna balindiridde Mulambo gwa Kapeesa okuba nga gutuuka ku kisaawe Entebbe. Ku kisaawe Entebbe gulindiddwa munnaye, gulindiddwa. Jjukira Kapeesa abagenda omuleeta okukomawo okuva eri ebweru gy'ali basonze busonzi ssente olw'ensonga nti yali yatoloka ku kampuni eno yali yamutwala nga yeekozesa ye nga ye. Jjukira kampuni saawa zino tebigikwatako era omulambo gwe gukyali mu ddwaliro naye nga ebivaayo biraga nti basonze ssente era nti zaaweze bagenda kuba bamuzza essaawa yonna era nga omulambo gwe genda kuba gutuuka essaawa yonna naye nga omusajja ag'amazima yafa. Abo bagamba nti omusajja teyafa, omusajja yafa. Kapeesa is dead. Kapeesa mufu. Kapeesa yafa. Era apo ndabona batambuza amawulire nti gyali mulamu si bituufu, omusajja mufu. Era essaawa yonna omulambo gwe genda kuba gutuuka. Endowooza bwe munaba ku mulambo gwe awo mujja kukakasiza ddala. Olw'ensonga nti gavumenti ya ggwanga lya Saudi Arabia yo temalagalagalaga bantuntu mirambolambo gy'abantu nga gavumenti ezisinga ez'amawanga gasinga bwe zikola nedda. Era bangi nnyo bagenze ku ddwaliro mu Saudi Arabia ne bagumbako bannayuganda basinga nga bagala kufuna ebifaananyi bya mulambo gwa Kapeesa babagaanye babalemeseza bagenzewo ennaku eziwerako naye omulambo babalemeseza okulabika nga bagulaba. Nga Kapeesa yafa ebiri serious ebiricu ebyaddala ebiriko kabuuza omusajja mufu. Omulambo gwe gulindiridwa essaawa yonna genda kuba gutuuka ku ssaawa Entebbe naye nga kampuni yamutwala yo tikyamulinako omukono ensonga nti teyamalayo contract ate n'abavaamu n'atoloka n'agenda era nga badde yeekozesa ye nga ye nga tana kampuni gyakoleramu ye nga ye nga yeekozesa ye nga ye. Era kati ssaawa zino ssente zigenda okumuza basonze ensonze mu bannayuganda abasinga kusa ne bakadaama abasinga ne basakadaama abasinga kusa n'abantu abasinga ab'enjawulo bannayuganda abagezaako okulabika nga bawaayo amabugo ago kuyambako okuzikani Kapeesa kw'osa n'okumuzza okumugjawa e Saudi Arabia. Musubscribinge bagita FAD TV like nga ate commenting mweraba.